waliwo omuntu nga kulevu etu netwakutena tukamukolako olutalo just nga kamanyiro koina akanti buli mulimo guliko omutango kituufu gwe bulijjo kyonaakola ku social media nga kinagwe kinyigiriza ajja kusitula okunyigiriza kw'omutuusizaako naawe kukunyigiriza olwobeera nga weeswalira n'ogamba kyo banna kyagala kintuukeko kikuyamba okubaako ebintu by'olimitinga mu bulamu laba omuntu okuba nga asobola okwadressinga ensonga n'ogitegeera naye talenti ebanga bayimbi si buli omuntu asobola okuyimba omuntu asobola okuba nga ne famire tesobola kutuuka mu kooti nga ne kooti weeyi temanyiiwo abo be tuyimirira nabo naye alina erinnya omwami we alina ssente naye yennyini mukyala ayeesobola asobola n'okuweereza omuntu amusiba obubaka kitegeeza abamusiba abasobola teetaaga buyambe waffe tuyambako abo nga tasobola abuuzako bina bakyekumide ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe ndi ne Nnaalongo Kitone Nampijja eyali omukwasi wa kamera nga buli gwokola naye yakuddukako olina okunsasula kubanga this is my idea osanga Allah ye tannateekateeka you promote many people naye nga buli kadde osigala okaaba kati kanne promoting lwakubeera naawe feesi yo tenyuma kulaba kasita banyumirwa be zisaagala balabe naye guno omulembe abasajja mwenna mulina okuba n'ekirevu sikunyumidde buli muntu gw'olaba omumpi alina ekirevu omuwanvu banna sikunyumidde nze tonnyumidde kikwatemu ekiwulire owulire mbu nze sikyakwata mu birevu nkwata mu nsawo kya bbeeyi nnyo singa enviiri zo gwe ndaga ewali ssente osigaze ekirevu kyo tugende waka omwana wayagala wali ssente ziri waka zitambula nazo kuba katayimbu tonnakola ssente zibeera mu nju enzine mu nnyumba okay kale oluvaano twaligeze nozikima kale ssebo nja zikima tonaagenda wali ttabo ogamba otya Nnaalongo listed ki ekiriwo oli bulungi sina buzibu olaba abasajja beerevu wetunyuma oza teweegase ku banyuma nze ekirevu kyange ngandudde nakyo si buli akirina nti anyuma lwakuba nti tuna kyabbakolera waliwo afaanana ezzike waliwo gosanga ng'alina ekirevu omumwa temugulaba lwakuba tusirika busirisi kubanga twakyuzinga piisi mu Uganda mumugumira bingi twasirika busirisi naliwo omuntu gosanga n'ekirevu nga talina abanakyo Nnaalongo omuntu twobodde nnyo kansirika ogamba otya maama Nnaalongo defeat kyekiriwo kyali wange agamba ki aliwa muwalawo sanyu gyali ewaka nti nze kyali wange nnyo bantu alina amazaalibwa nga 6 naye nga nnyalo tugenda okukola pate ye nga 5 agenda kulambulako eyo bwetu erirudda pate eri ewa jjajjaawe weri wansi njaleeta ebikirabo tetwagala kirabo twagala ssente za keeki nga yiyo njagala buli muntu aga nti kyaliwe ajje ne keeki ye ate keeki y'omwana omuto za ssente njagala yazowena keeki so ojja kugenda ngaomwana ng'omwetera buli keeki z'osanze era ziwena keeki z'abaana abato zirina price era yanjawulo ey'omukolo yanjawulo kati keeka kwakulizo kwokka tajja kulya zonna keeki so wange olina ne bw'oyagala tugule yes ngezigezi nga lungi kubanga nkola omuntu yekka atakola atalina choice yes nze omwana wange tebamuwa birabolabo ate omwana wange tebamuwa birabo lwaki wasazeewo okugenda waziwena keeki ati omwana wange naye wa bbeeyi sanyu she's a celebrate she's a good girl she looks so pretty olaba omwana akugisizzaayo oluzungu kati ng'omuwala omulungi bw'ati alina okulya ku keeki y'omukyalo omulungi nga mamizo mamizo yali ku muzuzu afa nalabako omwana amuyingira n'avuma keeki n'avuma ki nembuuza Nnaalongo ku kooti sikulabayo oyo si munaku wangamba olwanira nnyo abanaku si munaku naawe okiraba oyo muwala si munaku oba oyagadde mumanyira naye si muwala munaku obunaku obupimirawa obunaku ye muntu abeera nga tasobola kusasula looya nga twetaaga omufunira looya okuwulira ensonga ye omuntu asobola okuba nga ne famire tesobola kutuuka mu kooti nga ne kooti weeyi temanyiiwo abo be tuyimirira nabo naye alina erinnya omwami we alina ssente naye yennyini mukyala ayeesobola asobola n'okuweereza omuntu amusiba obubaka kitegeeza abamusiba abasobola teetaaga buyambe waffe tuyambako abo nga tasobola bamusibira situ n'asigala ng'aweereza obubaka kati nga Shalom nti Shalom mukyala we mwana muto kitegeera oba olina okuyimuka oleyambeko kuba mukyala we mwana muto nnyo yes naye nga waliwo omuntu nga buli kintu bakisobola ekyola ku bintu bya Lwiraiti sirina kyendaba sirina kyendaba muwiridde omubiri
wa Kantu nation. Yes, oba tomanyi Luganda. Which tribe are you? Ndi Muganda. Ate oyinza okuba Muganda omusiru? Nkugambye mu lulimi Luganda. Inze ebitabo byagwawo nga ndi Dubai. Tewalaba tewakimanya. Tewakomawo. Nakomyewo nga nyina okutuukira wano okulaba ensonga z'omwana nange mutwala mu mazaalibwa. Nange ndi bize ku nsonga za famire yange. Ezo omwazi zigyeko engalo. Sitwazigyeko naye alina abamubeeredde oba tiktoka gye bali ku kooti. Famire ye weeri ku kooti. Maama we waali ku kooti. Kati oyagala ngendeyo nkole ki? Kubanza obuyambi bw'engabire abantu baba babunsabye. Kati oyagala tuyambe omuntu atayagala buyambi. Ensonga azisobola. Yes, mwagala kukakkanya buli omu naye ensonga zazisobola. Ne mama Nzugu yali alumba nga simulana ko mu ddala. Sina comment. Omukyalo oyo yekolera bintu bye. Okimanyi bebe kulu na watu ita ewaka. Mama Nzugu oyinza n'olowooza mbu nga wolabambu mukazi wa serebu ajje anti esooka zowona serebu nga y'omuntu yeetaagako kumugattako bbaawe yamupromotinga nekiggwa. Anti zono soomulanga ng'ekivvulu. Mamizu asiimye ajja abuuzeeko ku bantu beekatwe. Era abantu ne bajja. Yesu yakuba nti mukyala wa mirembe nnyo kati abantu bakozesa emirembe gy'okumumalako eddembe. Lwaki wemba n'olutalo naawe nyingizaamu ate famire? Waliwo omuntu nga kulevu tenatuuka mukolako olutalo just nga kamanyiiro koolina akangi. Yaddala. Kati Masembe oyinza kuŋŋamba nti olina olutalo ne Bebe Cool nti lwavudde ku ki? Nga mudala mwagaza ki? Jesse oba owaddeyo kupromotinga kamanyiiro ko. Yadda guno omwaka ng'abantu twakooyo abantu nga baakooyo akamanyiiro kino esajja afuna akamanyiiro. Ojja bawulira. Abantu baakooye. Kitegedde. Naye nammwe ab'Akantu Naalongo abantu bagamba Naalongo mukyuseemu muvumyevumye buli bantu. Naye mube bagamba nze siriimu kuba nze sivuma bantu. Gwe toliimu. Naye ensangi zino social media yange evuze nnyo abavubuka speed. Kubanga tebali bize. Buli muntu ali bize talina budde buvuma balala. Ekirala abantu munaye okwogera kuno si kwa buli omu. Muzeeyi olaba omuntu okuba ng'asobola okwa addressing ensonga n'ogitegeera. Naye talent ebanga bayimbi si buli omuntu asobola okuyimba. Kati abantu abasinga obwongo bwe buba tebusobola kuwanirira kunnyonnyola muntu ategeera ky'agamba nga either alina okuyomba oba okulwana. Tebantegeera ntono abatasobola kunnyonnyola kintu okitegeere awo nzika ayombye buki. Kati waliwo n'abantu nga bo bamanyiizi. Social media eno batugikozesa bubi ffe abavubuka. Buli agikozesa bubi naye jamukozesa bubi. Wanda mulimu abagikolerako. Buli mulimo guliko omutango. Kituufu. Gwe bulijjo ky'onaakola ku social media nga kirina gwe kinyigiriza ajja kusitula okunyigiriza kw'omutuusizaako naawe kukunyigiriza. Simple as that. Gwe nyigiriza. Naawe okunyigiriza kw'ogaba kujja kukyuka kukunyigiriza. Waliyo akaseera ako. Wano osobola kujja ku media n'owa ensonga yo nga n'erinnya ly'omuntu gw'oyogerako toliyogera. Kisobokera ddala. Ate abantu ne baseka nga bategedde nti gw'okola ki? Guli mu kwogerako. Abavubuka oba tulowoozezza mbu mmwe bannaalongo amanya ge mwakola mmwe mwalwawo kati tetwagala tukole sipiidi oba tweyambule oba tukolekote gundi tuyitewo mangu. Oli wa ddembe okweyambula oli wa mubiri gwo naye omuntu yenna anaabeera ow'amaanyi olowoozanga nnyo ku biseera by'omu maaso singa by'olimu olwaleero. Ffe Katonda Mukama obeeramu mu bulamu ng'okiwulira nti nina okubeera ow'amaanyi. Nze nategekera nnyo ebiseera byange eby'omu maaso nti olwaleero abantu bangi banwanyisizza ne tebalina pasiti zange ze banwanyisa nazo. Oba tebazirina. Kubeera sina kintu kye nakola nga kiri nkosa mu maaso. Kati gwe olwaleero kyokola kirowoozeeko mu myaka 10 mu maaso ojjako era ng'oyagala kubeera mu member of parliament. Ng'ebikolwa bye eby'emabega tebikukkiriza kugenda mu parliament. Olw'ensonga nti Mukama akyusa ebiro abantu ne batamanya. Omwana yayimbye n'agamba nti wayitawo etaali kubonaabona nze nga nabonaabona. Kyo ekigambo ne mpulira nga kitegeeza nze muzeeyi nabonaabona. Ate ayina maama, ate ayina taata ku nsi, ate ayina muzadde yenna. Nga Katonda yekka yali okusayidi yange. Naye mu mbeera ey'okubonaabona ennyo siinayo kintu kye nnakola nga kyonoona ebiseera byange eby'enkya. Kati olwaleero gwe omuvubuka ndaba nga oli ku TikTok owemula okola ebikolwa ebitajjansa weeyambula waliyo tomorrow. Ng'ebikolwa byo nze yali omunaku ennyo siinayo tomorrow yange yayonooneka. Olwaleero abantu basobola okwogera nga abantu bagamba tulina Naalongo tuwulire yagamba ki. Because of respect.
ekyo Katonda yakigaba. Ye nga wazenya mu Luzungu. Kubanga I want to learn English. Nalo. Bwetakula ekirevu ekikutuutidde ng'emmotoka y'akaseene. Watanse kale ennaku zino akazungu okwogerera ddala. Bwe kirumye era gw'omanyi nze nina omukuumi ataliiko ataweebwa nguzi. Nalongo atalina maama atalina taata. Ebeereyo wagiyitamu otya? Katonda yabeera nange kuba nali muwala mugezi mu bwongo. Nga n'abannonda banjagala nnyo ng'omwana afugika. Nembeerawo nga bikana kundowooza nnyo buli lw'obeera nga weeswalira. N'ogamba ekyo banna kyagala kintuukeko kikuyamba okubaako ebintu by'olimitinga mu bulamu. Kati gwe baleke buli omu kyakola olwaleero enkya ajja kukirisiivinga. You have to receive it back. Waliwo akaseera k'okubeera mu nnyumba obwomu. Ofunye omusajja agenda okutwala baleete ebifaananyi byo nga mu kutambuza akaboozi. Wasoba. Nga te waliwo n'agamba nti malaaya nga bakutuma vidiyo ye ng'azima musisi n'ekubula. Naye nga ggwe ezo lwamu wekola zi? Weeziri. Buli agamba mpeereza akafaananyi n'osindika. Ojja kuba ku mukolo gw'embaga yo nga bwaweereza nga obufaananyi bali ne bakupostinga. Bagamba atutte kiki kino? Otutte kiro yatuweereza ffenna twalaba. Tuganye ffe nga ffe abavubuka Buli okwewulira. muntu yenna anaaba ow'amaanyi alowooza nnyo ku nkya ne bw'oba mwavu kkiriza nti Mukama enkya asobola okukyusa. Ngofuna. Abantu babadde bubi ng'olwaleero baddooni tomanyi byankya teri alina kalenda ya bulamu bwe. Mukama olwaleero akubonyaabonya enkya n'akufuula ow'akabi. Nga abantu balinze gwe omukole gugende mu maaso nga naffe twalindanga abantu tubayise omukyalo ow'ekitiibwa olwaleero nga gwe olimu abo ab'ekitiibwa abayitibwa. Atugambye abulayo dakika 10 kutuuka tusooke tugumiikirizeemu. Olwaleero gwe bagumiikiriza. Kubanga Mukama yagaba ekyenjawulo not you. Yes, gwe weebereremu olinde ekyenjawulo we kinaatuukira era nze mu nsi sina muntu gwe mpisa mu maaso. Y'ensonga lwaki nnyamba buli omu gw'olaba n'atasaanidde kutuukirira nze buli muntu mutuukirira ate ne muwuliriza. Sirina muntu gwe siwa kitiibwa ne bw'aba afaanana atya kubanga alina obulamu si nze nabumuwa. Kituufu. Kati gwe olwaleero alowooza mbu awo wooli gwe osooseewo abangi bakyajja ate gwe ojja na kuvaawo. Ate osobola okuba gwe wooli naye era nga waliwo abaaliwo abataliiwo. Kati nze olwaleero ndi wano nyina omwana waffange najja n'anteekako obukwaweko oyo nga Naalongo maama waffe olina okunyirira. Kati guno omwaka nnyirira bunyirizi. Nyina andeetera two piece bannange. N'obukwaweko buno mu lukubi oluseke. Si luseke. Abantu bw'okola ebirungi you have to be appreciated. Abantu bansiima nyina wano aleeta obusera Family Queen. Akolayo gati biki. Ajja onaateetera nga Naalongo w'abaana naawe onyirire Naalongo waffe bampita Naalongo waabwe. Nanga owakakoko nanga amamize nyina okunyiriza. Kubanga omuntu bw'obaako kintu ky'okola n'omutima gumu n'abantu bakyapulishetinga. Ekyo kituufu. Oba ffe abavubuka twagadde nnyo ebyamangu mangu sipiidi awo. Era bw'onaafa totukwatako byagala era ofe. Ate gwe bakuziika waffe ne kijja kigenda. Buli omu bamuziika ku ttaka lye. Muzeeyi tolina muntu gw'ogenda kusalirawo mu bulamu bwe kikyagenda kubeera. Kituufu ekyo. Ayagala ebyamangu era ajja kubyagala Mukama w'anaatuukira omutwala amukole ki? Amutwale. Abimuwe oba abimumme ebyo byonna Mukama yabyesigaliza. Buli muntu akola ekimuwuliza obulungi. Ogedde ku Family. N'aba komenti nga bagamba wateesa ne alien bw'akuyiteko wano okolevole ku mawulire ogaye yaguddeko bubwi. Ne kati muzeeyi okimanyi nti singa siri wakabi singa tonkya singa tojja kunsaba mawulire. Ate era tukyaza baliko. Kitegedde nti kwendi. Kwata essimu yo. Nze yenze Naalongo w'oku TV okuva ku TV esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga mpaka ku Sembayo. Nga nze gwe balinda okuyisaawo special news. Byali bipange. Naawe bipanga gye wuwo. Naawe bipanga. Pango no boss naawe ajje wuwo. Gwe kipange naawe ajje wuwo. Omanyi mulwawo okukkiriza naye mujja kukkiriza. Buki? Muzeeyi nze mu Makindi erinnya nalifuna n'ekitiibwa. Ekyo kituufu. Kamubeeremu emikwano gyange mwenna. Bwe baba batuyise ku mukolo bwe ntuuka babaawo ekyenjawulo bagamba Naalongo wuuyazi. Ng'ate mwenna muba mwagenze nga n'amannya mugalira. Nze sinafuna sirina. Kati ntwala omukisa bategeeza. Timujja kukakkana mpola buli omu aterere w'alina okukola ki? Okubeera. Buli omu ajja kubeera w'alina okubeera. Yewe kyali kiteeko. Nalaba ka vidiyo we n'olyawo toyagala kwogera. Kati ate nno gwe okyali ku ebyo. Ate yampadde kino ekintu ky'ayambala ku mutwe. Kati ogenda kikozesa ki? Eggulo nasibye enshabada bushabazi wakira mwe ndikodingira vidiyo ate kinyumira okufa. Kwaka akatwe. Yakikendeezeza ne kintuuka bulungi.
Pango ne boss totuwemula. Kuba kati kana akatwe. Kakati kati ate guno omwaka nzange ndi mu 2027. Wayengira dda. 2026 namumazeeko mu January kimenke yamumaliriza. Mama gawo yangu. Anti essanyu lyenfunye mu January guno omwaka gwaweddeko. Nagumaze. Kuba guli gonna oguwedde kuva January paka December saalifunako. Wali mu dduka simanya ate gune bamusibye n'ogenda. Simanya ate gendo nenda muntu yekoze. Naye gwe wali owagiddeko omuntu. N'akulaga nti oli muwagizi omulungi ali special mu bulamu bwe. Batono abakikola. Abantu bangi tubawagira nga labanga gwe okubeera naye akuyamba. Simanyi naye bakinnyonnyola. Ani mulimu amuye. Era nze abantu bonna abava Marieni nabasonyiwa kubanga boogera ku muntu gwe batakola ki. Batamanyi. Tebamumanyi. Kyonna kwenda sooka ogenda ku mulujjalwe. Waliyo pate nga abaana bafango ne bayozayoza nga basaze baba bali basaze nti. Nga simulaba nko physical naye nga bujjo muwagira. Ne bwe yandaba nansanyuka naga ende nalongozesa nsokulaba nali ne muwala wange mu mbejja. Ne batuuza wali waggulu ku butebe. Ki omuntu atalina mpisa omulaba first time. Kitegeeza abamwogerako tebakola ki? Tebamumanyi. Naabo boolaba bawande nnyo baali baagala mufuula mutabani waabwe naye ng'ate be baazaala babamanyi. Baagala mufuula mutabani waabwe kumutegeera kumusalira naye ng'ate abaana babamanyi be yazaala naye toyagala otegeere gw'otaakuza. Kale mu nsi sinafunayo muntu awa abantu kitiibwa nga aliyo. No one. Kyetulaba ino kirala. Abantu bafuna erinnya n'abanga Katonda. Naye abawagizi bamukyalira ne bamulabako n'atuula ne banyumya emboozi. Banyumya? Banna. Tabagobera ku geeti. Nalyose n'empangaala Mukama namaze n'enfunayo omuntu. Gwosobola ogera n'omugamba mafia kino nga kintagaddeko ne kisigala awo. Naye mmwe mugeya. Togamba ofunye bangi boogera n'obulira ebyamagezi. Nze kirungi soogera byamandisivinga byabalala naye ndikulevo yange nyinayo omuntu gwe nsobola okukubira essimu ne mugamba ekintu oluusi kyembasobola gamba kuba banzaala nzekka kati sina muganda gwe mbuulira sina maama muto sina tata ninawe mama bato naye sinza genda ne mbagamba ebizibu byange. Mu bbanga obadde tobalina bw'osobola kubuulira bintu byo. Anti nze Eva mba mu bizibu by'abalala kati ate sinza kuddira bakaabira nze ebizibu ate mbagambe nti kino kyantagaddeko. Mbanga abakudaalira. Nate waliwo level, top level gy'osobola okwera mafia kyono kintagaddeko. Kiba nti omuntu atakwata milioni 10 bw'omugamba ekizibu kya milioni 10 bamusiru. Ekituufu. Ate teyakikwata. Omugamba ekyo kyatalinako idea. Oba ogenda munnyonnyola biki? Kati ense ngaki mbadde sirina nnyo be ŋŋamba. Kuba nfuna nnyo bembeererawo oba bensinga. Ale nono mwabondinga. Oba tokategeddeako. Bwabondinga naye yajja ewuwo. Osose kwesi. Eba naye envumye abantu. Okategedde. Ntiisatiisa. Nga tiisatiisa ki? Olwali eno okukyalira. Kyokka ekyo. Kyakayo ne video zange n'alike. Bwakulike. Tangoberera. Toyina makulu Ben. Tangoberera naye andaba. Simanyi oba akulaba. Message nali ngifunyeeko. Oba abawagezi be bagikuweereza. Mu Sudani alini? Mu Sudani waffe nnyo. Mu Sudani yeyaŋŋamba. Message wali okoze ekyo wali weeyambudde nga sikulako kyamagezi na kimu. Siruwalire. Mulembe gwakujja obadde wanzijonkera ng'olowooza ki? Togamba alien okundaba nina mala kweyambula. Anti sinaba kyamagezi nsonga bakyalina okulaba. Osanga ye yakiraba kwe kutuma mu Sudani. Kati gwataakiraba. Nebadde guno omwaka nzijonkera. Omanyi obwedde omumanyiira. Asa wayambadde akagoye akapya togenda fugika. Fangoni yegula ono naye yali ttake. Yeyita Fangoni Sireeya. Mbeera awo ng'abuweereza dazini. Kiki olina ku ssente zo? Nakola nawe bw'onaakola ojja tuba nga tokyespendingirako ne kati tonnakola. Nawagira abantu abasiimu. Koka kunyumidde. Si kokka nyina bungi obunyumira ate bw'onalaba bw'empale bunyuma nnyo. Omuntu ayinza olowooza gwe yakaguze. Naawe kola bakuwe. Kumbe oli ku luseke. Munnange si luseke, oluseke oba wasabye. Kati ffe tuli ku appreciate bakyogera batya. Kyekyo. Kidubadde luntuze. Njinguwa kibuganda kati mbale jagala kino. Ayi lwaki nkiddamu kyo kiwulidde. Ate olwo kiwulidde. Kati mwe abaasoma oli mu kantu ndi mu kantu kyokka nze nnyina erinnya gwe tolina. Ozunga na luzungu musiru gwe. Lwakuyamba ki? Oluzungu. Tomanyiira nnyo.
zina gwe tugende ku kirala nganye mu Luganda mba bakita kusiimibwa kati ndi mu kusiimibwa kitegedde ndi mu kusiimibwa naye wetutunulira era bambulira olugambo bw'oluzungu thanks to be royal otyo oze ako muzeeyi takamanyi wetutunulira Nnaalongo obulamu bwe bwayiseemu abadde okusomoozebwa kungi afunyeeko emikwano egimu n'ogyesiga ne gimala ne gikulyamu olukwe siina yali yandiddemu olukwe waliwo wawali ku Salama Road omwekokola siina gwe neekokola ompaayiriza twali ffenna wano n'omugolokota siina gwe nali bedde mukwano gwange nandyamu olukwe wabula omuntu atuuka n'alaba nga eiza omufunyeeko nnyo ng'alaba ky'oyita osaana kibeera n'anyiiga buki n'anyiiga bunyiizi naye nze ate ekirala sina na mikwano abantu nkolagana nabo bukolaganyize nakugamba best friend wange ye Fango n'abagoberezi baayo abalala bonna nkolagana nabo buki era bwe muwuliranga ensonga zange ne Fango temuziyingirangamu temuziyingirangamu tusirike nga busirisi anti tomukkirizibwa anti oli kyali waffe katuyingirewo temukkirizibwa ne bamuwuliranga ng'engudde mu bulago nga bwe bagamba bajjako mubaleke bangwe mu bulago bwe bajja mmala bakusuulewo mubaleke bansuulewo nze nabeekyuzingira this is my choice ne mbafuula famire yange bonna kye bankola tofaayo kwe kyonna ky'owulira nga bakinkola tokola ki sifaayo siri mwana wa nnyoko siri muganda wo siri maama wo sina bwe nkuyita kireke tuli bawagizi temutawaana nabyo era mukireke ogenda kubonaabona tofaayo gwatabonaabona ng'ofaanana babonaabona bagamba eyo gy'oli essaawa yonna bajja kwefuulira gwe bakwefuulira be bakugaana okukulaakulana nze si bakyali bange nnyo 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 wakolaganako nabo ne bakwefuulira simulinako buzibu sikolaganako naye nanneefuulira kati totambuzanga mawulire g'abalalu tutambuzanga mawulire g'abalalu kitegeeza bakyogera balalu baleke tubapolomootinga va ku mbwezo kyekiremesezza abantu tiwayitawo etaali kubonaabona nsenga nabonaabona gwe nze kuliko olowooza sikuliko kyekiribonyabonyi kyekireetedde abantu okubeera mbu nali ne Nnaalongo ng'ali bubi nga tuli ekikomando naye nga sibeera nkobubi ndi mu kuwa ekizampu nze abasajja bannonda baali babonaabonako nabonaabona tebannanonda mbadde ne Nnaalongo mu mbeera embi tubadde muki Nnaalongo n'akuba akajji n'ayitayo naye era stiiru Nnaalongo oyo njagala mulabira mu mbeera eri kyekireetera abantu okugaana okukkiriza mbu Nnaalongo anzikulumyeko kanzikirize ngende neyo change ekisinga okugaana abantu okukkiriza balowooza batumanyi nnyo omuntu abeerawo mu bulamu alowooza akumanyi nkufuna naye ng'omuntu oyo agamba nti akumanyi yakulaba ozze Kampala kituufu nga mu byafaayo byo byonna emyaka 10 ng'okyali mu kyalo talinaako kyafaayo nakitya nakimu naye ate ategeeza abantu nti oyo mukola ki mumanyi nnyo kyekibasumbuwa ntegeera ntono kubanga bayogera ku muntu gw'atamanyi oyinza okuba omanyiko ebintu bya myaka 2 gye wandaba emakindi nga waliwo mumanyiko bya myaka 15 yandaba ezzana nkufuna otegedde kyentegeeza kati ekisumbuwa abantu wali kirala kwefula kye batali tugaana okukkiriza mbu ddala mukwano gwange oyo ansukkulumyeko ekirala abantu balina okulowooza nti olw'okuba obadde omumanyi nga tutula wali kabalaza bintu byaffe n'emmere bafuna endowooza nti tulina kutambulira wamu nedda gondaba nzijjaawo ne tulya emmere nyina byenkola byotakola ki nyinza okuba nzannya zaala nyinza okuba nsiba beeti nyinza okuba mpola ssente nyinza okuba ntambula ne nnonda ssente kati abantu ekibasumbuwa kyo kimu era bw'aba nnyo akagamba naawe olimba ekyo twabeeranga naye ku ofiisi y'akadongo kamu talina kyali naawe mumanyi naye ng'amazima akiwulira nti nze banvuga bw'otambuza bigere anti twali ffenna mu Nnaalongo anti katulaba nti nze waliwo banvuga buvuzi kitegeeza ekyo Katonda yakikoze kituufu omumanyi wandaba naye tomumanyi wandabanga naye tokola ki singa obadde omumanyi wandibadde wategeera enkyuka yange okuvaawo nga tutudde butuuzi mpaka olwaliro nga nvugibwa buki awo Katonda ye yaliwo sigwe tekuba mbu kweraga ate nneeraze ekyoyagala ŋŋaana okulabika kyemba ambu Nnaalongo oyo yalikomyewo eno gye tuli kuba twabonaabona naye era mbeerawo kyova labulamu ab'emakindi enjiri yantula namwe nendyeramu emmere ku sweti negonade nejingewo ku sweti nga tuli emmere naye tekitegeeza nti oba nkinyonyola entya
Olaba buli omu alina kyali mu bulamu. Kituufu. Oyo jingewo kyali ne bw'omusanga atudde mu ttaka asigala akiri. Otegedde kye ntegeeza. Wakuba nti ekikyukamu nti emboozi etuuka nga tekyagatta. Eyali anyumya emboozi z'omutwalo. Otandika onyumya emboozi z'emiliyoni. Kati omuntu ono gwe wabeera nannyo alabanga gwamuduulira. Kati otukeseera nga si kyalina mboozi n'emu gye nsobola kunyumiza n'ekwatagana mu bwongo bwange. Kuba tajja kujja onyumiza kizibu kya bukadde 10. Ono ajja kunyiiga era bunyiizi. Kuba ate ye tannalya mmere. Bw'ate omugamba emmuluka. Yensonga lwaki abantu abasinga bwe bagaggawala bagamba yali kyali waffe n'atusuulawo. Atuuka ekiseera ng'emboozi n'ebizibu by'alina tokyasobola kubeera kyaliwe tosobola bitegeera. Mulwaki takomawo ffe tuli bakyalibe. Akomawo ne munyumya ng'omuntu gw'amanyi naye era obolaba ne bw'aseka olaba ng'aseko enseko ekuduulira. Omuntu omwavu muzibu tuli muzibu nnyo. Omuntu omwavu aba wa ttabbu nnyo nze nkubuulire. Omuntu omwavu mbeera awo ne ndaba nga nyakyali wange yagaggawala nnyo n'enkuba essimu natakola ndaba nga mmanyiira. Nga kati sawa tukyakola na ssimu. Lwa nsonga nze simanyi bwa bize ki bwakola ki. Bwali. Kati abantu mu nsi banyiiga lwa nsonga nti atuuka eseera tosobola mutegeera. Nakubiranga olinga okwatirawo nesebo kati. Kuba nali sirina mulimu naye kati bankozesa. Ate oyagala nkukwate boosa ngobe. Mala wiiki nkukubira tokwata. Kubanga ndi bize nnina bye nkola. Ate gwe by'otamanyi. Nakusuza. Nakati jangu nange nkusuze. Oyambalanga engoye zange. Nakubeera nze sirina abeezo level bwekityo naye. Mwebiri mu bavubuka sigamba gwe mu bavubuka mwebali. Ekisinga osumbuwa abantu omuntu wafuna ssente nga wamusuzaako. Aba alabanga gwe atalina kubeera nannyini ssente ezo. Zina bazize. Eyandigonze n'enkuwaako kuba wansuza naye olwaliro nze nyinamu akati. Akasente. Olwatika kuboggwera gwe ddoogo wasulanga wange. Kati ovimba ki? Oba olwana na reality mukwano wansuza naye nze nyina ssente. Wafuka mu ntebe zange. Kasita wakyusa endala. Ate laba okwata obulungi nsobola okugulira empya naye ate empisa muba temulina. Tewafuna ssente ate oyombesa azirina kati tukuyambe tutya. Nakusuza. Kati kale beera ku ekyo. Oganya osiimako ekyo kinakukolera wali olina woosula. Bakugambye abantu bonna tubayamba kutusiima. Tukolera Katonda nze abantu bonna be nali nyambe sina yali ansiimye. Ebyaddala. No one. Mubeereddewo abantu bangi. Sina yali ansiimye ate bamu ku balabe be nnina abeegatta mu ntalo z'okunnwanyisa n'okunsuba lwakubeera mbawangula lwa Katonda. Ng'olwo n'obuzibu. Aba alaba nga si gw'olina okumuyamba. Abantu banyiigira enkula yaffe n'endabika. Tomanyiza muntu ne bwansanga nga ntambula awo ng'ogyeko zino kamera eziyandabisa nti abantu babasaba ssente nga nze tebantawaanyiza balabanga nange atannalya. Obakola ng'otambula. Nina ngo wasukulumamu. Nina omusajja yansanga mu kifo ekimu nga nti nangamba nnyabo mbadde nsaba ntereyo ku kyokunywa ne mukatana nange sikola wano. Nangamba kale watuuseewo otya nga tokola wano. Ng'alabira ddala sana kubeerawo. Yakuzala wa nnyo. Nangamba kale watuuse otya wano nga tokola wano. Kiregeza apimamu. Ng'alaba mu kifo mwe tutudde. Olina bamukozi. N'obukozi baali banyambye buyambi kugamba nga sana kubeerawo nga sina kyenkolawo. Nawuze okolawo. Ne mugamba tata gwe otuuseewo otya nga naawe si wookolera. Nangamba kale mpitira kubakola wano. Ne mugamba naye ne munnange otandikidde mu jjiya yakummanyiira. Ne mugamba kyokka ekinnuma akaboda kakuggyeko nkulaba. Yali kaboda? Boda yamu nali mudropinga nga mulaba. N'atambula bamugwirawo kino ekintu ekyambuka mpaka ng'ajja kuba nantudde nga ku kabbalukoni we bati. Ne mugamba ojja kulaba ofuna ssente kuba omanyiira. Nangamba nakyoza nti sizirina. Ne mugamba tere muntu alina ssente mwasa mu ngagu. Okuvuma? Ne mugamba mazima kuba naye yali ammanyidde. Kati agenda okulaba mu dakiika nga 5 ng'abantu bonna bayayana kumbuuzaako. Ne mulaba ng'agenda ggwerera. Kati kyangu nnyo omuntu okuba ng'omuyambye naye ng'alaba endabikayo tesaana kumuyamba. Ng'olabika bubi. Tugaana okukkiriza mbu mujja ne yange wadde walimu. Naye kkiriza kikyendi akaseera kano. Ndabe engeri gye nkukwatamu oba nkuyamba oba sikuyamba. Gwe ky'oba omanya bw'okyusanga obulamu weesonyiwa ababaddewo onoonya abalala. Lwaki? Abantu bano betuwangaana balwanisa nnyo achievement ze tukoze. Atambula akwogerako kyakumanyiko nekyatakumanyika alwana nnyo okuprovinga abantu nti akumanyi nnyo. Kati mukwagala okummanyisa abalala oyonooneramu byenkoze. N'omaliriza nga ate ozimba ozimbulula. Kati era bw'oba toli ku bwangu
abantu abo wangadde nabenye bokyusa obulamu bakyalireko bukyalizi nga ate ogenze kuyamba kuba ndi bakyetaaga obuyambi. Nina newenda bera oli naga muganda wange namwawukana nako. N'abooluganda nabo tulabanga tebakwatagana tubaveeko. Buno obulamu bukulema ggw'omu. Oba muganda wo oba jjajjaawo oba ne gwalaba nga takutegeera muveeko gwe kola gwe ky'otegeera. Nkufuna. Tugende ewa mukyala munno Babi Kyagulanyi Entungo. Simanyi oba ebintu bye wabigoberedde bulungi. Nabirabyeko mawulire. Kiriste. Gwe nga gwe kusaidiyo. Senza kiwagira nti abasirikale bambula omukazi bamulikodinga kikyamu. Bukiba nga kituufu. Era sobola kisapootinga. Anti obujuzi bwe tulina bwe bwayogera. Nange nenkuddamu buli lwobeera ng'oyogera speech y'omuntu oteekangako mbu. Bwe kiba nga kituufu baakoze kikyamu era nkivumirira. Kubanga omukyala yenna ataliwo tayambulikika lwaki oba omwambula omutwalawo. Sobola kiwagira kibi nnyo. Ati bakazi banne bavuddeyo ne bagamba alimba. Bwe bagambye. Mbu alimba. Kati bo gye basula. Bo bagasedde tuseezaabu. Abo abayogedde bbaawe yali yeesimbyewo ku kifo ky'okuvuganya obukulembeze bw'eggwanga. Sikakasa. Abaakabi nno kyova olaba ebintu by'abaakabi abantu atuli baakabi bandi bivuddemu. Ebizibu nze byenfuna. Omuntu avuganya ebikulembeze bw'eggwanga lino si byafuna. Kitegeeza gwe bbaawe batakulemberangako bayadde okuvuganya tojja tegeera bba bye byayogera kubanga tobimanyi. Ate nange era sijja kugamba nti bituufu kubanga bange tabeerangako mu ndowooza ya kwesimbawo. Singa yali yeesimbyewo ko ne babaako kye bankola nandibadde nziba mu kubawe obujulizi nti bwe weesimbawo kino kye kikola ki? Kati awo simasinza kugamba nti kituufu oba si kituufu. Ne mama okwesimbawo kw'ennaku zino omuntu olina kwesimbawo nga tetulina kuvuganya. Anti kati awo sibimanyi kuba nze sina gwe nvuganya sijja biteesaako nnyo. Gavumenti yawo tewali buzibu ate gwe si yeekutwala. We naye kugenda njagala kukola yange mu busiri bwo bw'olowooza. Naye buli muntu ali mu Uganda Museveni yamukulembera. Ne buli kitongole kyonna ky'owulira. Simanyi nnwanirira ddembe, simanyi nkola bwoti kiri under President Museveni. Mu mateeka. Ate obadde olowooza mu ki? Bw'atwesibako bwesibi. Kale bw'oba omusobola muggyeko. Bw'oba omusobola genda omuggyeko. Simanyi mutabani we mwamusonyiye. Kuba yazze n'abeetondera Solomon. Tubale tumuliko. Yasuka n'apositinga nga bayisaamu eggaali. Naga muli pusi. Kati bwe yeetonze ne kivaawo. Taata we ne maama we balwanirira mu Bannayuganda. Naye muganya okuvaayo nga bazadde baye babonaabona. Bazadde be bajja kumutuuza bamubuulirire ekituufu. Bweki? Abannayuganda bonna tebaasabako kitaawe na nnyaawe balwanirira. Tebaasaba? Kati banaamugamba ekituufu ajja kubeetondera oba tebikwatako by the way. Kati gw'oli muzadde. Wetutya abaana baffe bwe balina okuyisa abantu. Anti kati sijja kugenda nga njogerera ku baana b'essaakuza. Be nakuza mbalina be nja okuteesaako. Nkufuna. Bangabe esente zammwe baazibbye. Ani yazibbye? Bwabitex. Bamuwaayiriza. Ekisooka abantu abamwogerako si yabakulembera. Bamugyamu obwesigwa ne bagenda ewa mwami Balamu yabakulembera. Kale lwaki ate bamwogerako? Ffe balaba bakulembera wampuddeko nga nkompulayini. Kitegeeza bali mu kwasaamira bintu bye tategeera. Naki ekigenda mu maaso Nalongo muwa promote? Temukkuta? Gulayo sente empitirivu. Genda naawe bakuwe. Tolina mulimu gw'okola. Naawe kola sako ya YouTube ogende naawe ozisabe oba oziyita Nyangu za kujjayo. Ogenda ozisabe. Nammwe ba YouTube batugamba babubumbi 5. Ani yabutwala? Simanyira mmwe kumbe ba YouTube abamu mulimu abagenda ne bazijjayo. Obuwumbi 5? Kasuku yakyaza omukazi yakyogera. Obuwumbi 5? Kitegeeza muzirina. Sirya nkuwadde atasso. Kitegeeza muzirina. N'ebintu bya promote byonna Nalongo w'otunuulira. Okweyuzaayoza lwaki buli kaseera kubaawo? Abantu abasinga abaafiirwa Abitex bwe yali abbye. Bayizayo omukulembeze wa promote ataliddamu kubaawo mu nsi amwita Abitex. Era bw'alivaawo tewaliddamu president wa promote amufaanana. Abasinga bonna bagagga nnyo bali bize. Ne jingo w'omutwalo gwe yandifunye ayagala ogusuubulamu ekintu akitwala.
kati abamulwanyisa keka akabonda akatono akamanyiro twala buli kintu kyaba promote ekijja kati balaba abitekisa agenda okukwata ku ssente ezo ze banditutte azigabira abanaku be bali mu kulwana. Enkokola ziviira ddala eri. Tulina bapromota balinga 10 bo buli ekiranga kya bapromota bakitwala. Bekusaboka. Kati abitekisi Eva yabeera lwanirira abanaku bano abalala bapromota abawansi. Nkufuna. Tovola abamulwana. Bo baagala ne ziri zonna bazitwala omuntu omu. Omusaba ssente nga za sako ne bagamba zaffe za cooperative nenga tewa president naliyo mu meeting nga ssente babitekisa saba zaaki za promote za sako za kwewola mu sako. Kati bana sokeka wa mugezigeza amangi afu twasabanga za cooperative ani yagamba nti twasala feza cooperative wa president. Osanga baba aliyo nga tobogera. Naliyo nanti. Naye waliyo? Naliyo nga zisaba. Bana munagamba aini abiteksi nagamba ndagala ssente za kwewola. Nga asaba bapromota bamanirenda bakujja ko ssente nyingi bagala sako ya batuyamba atuweyo ssente mu sako. Ate waliwo bali abamanyiro twala buli kyaba promota bagamba asende zinagenda mu cooperative ezabiteksi ze yasaba. Bagendeza cooperative bazinoonye. Zino zaali zaake za za sako. Sako weeri. Okamala obukamazi ndina mmembe emyaka emingi emabega. Mwewola. Okamala obukamazi ne katufu tujja ko twali tufunye omukisa. Nga government egenda tuteera mu twewole kwezo abo tuzizaayo. Nazizaayo. Kati bali abaagala okubba. Baagala kuzigabana nga bagabana eza covid ne mumuna atwala obukadde obuwumbi bubiri omuna atwala olukaaga nakati kye baliko. Waliko manager, waliko promoter. Buli nambere. Ebintu by'abayimbi obimanyi. Nayimba n'engwa. Nayimba n'engwa. Yimbo wayogenda lutu. Era nyimbire eggwa atasasula. Bwe wayimbira abakusasula wafunamu ki? Nafunamu okumanyikibwa okufunamu emikwano egyannyongeranga ku bizinesi endala ze mbadde enkola. Mu kuyimba afunamu? Nnyo. Ki? Emikwano mingi. Jaggattako. Olimba olwakomawa? Mu ddiiro lyo? Boda ku boda. Nga saaluwulira era boda ku boda. Kubanga oli mu ssero towulira. Jingo nga yoli Lwanalongo. Baloyita bati? Siro munno. Nyina ennyimba nnyingi. Akabiriri? Waliwo tuwemula buwemuzi. Oyimba biki ebyo? Otandise okwambala zino engoye z'abaana ab'omusana. Akabimbi? Astagfirullah sisobola. Owooza astagfirullah oli mu kamera bino byonna obusiraamu bubikugira. Ebyaki? Ebino by'oli mu kukola okutula mu makamera n'oyasaamirira. Owooza astagfirullah. Kati kubadde ng'oli imaamu. Anti nkuyambako ndaba otandika okwefuula amanya eddiini ng'ate buli kyokola kikontana nayo. Waloleka ekifaananyi kyange? Kati n'olaba bava kunaabwawunya wano okwata kijajjaawo. Vidiyo yanjawulo ne still photo. Niyo okuba omusiru afudde asinga. Mbadde nsaba pulogulaamu eno ekome wano. Tokola mu nnyumba yange tosobola kusangamu still photo. Mbadde nsaba pulogulaamu ekome wano kuba ontamye. Kati gwe kuva ddi ng'omanye ebyobusiraamu? Mbu obusiraamu tebukkiriza kamera. Kale mmanyi nnyo nno mbimanyi nnyo. Naye olw'okuba nagenda okulaba nga sijja kusobola kutuukiriza mpagi za busiraamu zakwebikkirira. Nenjira nga nkola emirimu gyange Allah ndi mwetonde. Somayo omwenge onywa? Sigunywa. Pooko? Naye ate ffe abalundi ne bwe sandibadde musiraamu twakula ebyo nasi tubya n'enseenene. Tomulya na nseenene? Ani ne mukunoonya eddiini byetakkiriza ebyangongu by'osobola okugira. Si ggwe olina obbinsomesa. Liba. Kubanga byonna mbimanyi ate nze nnyina okusomesa ggwe. Kubanga oyagala nnyo amagoba okola YouTube, otwala ssente z'abantu ababi. Ssente ki nnyina okusomesa ennyo. Ssente ki z'engereza? Mwebale nnyo abadde batulaba ku media naye omukozi wayo wa pulogulaamu antamye olw'okwefuula ky'atali. Tunaddamu omulako olulala mubeere bulungi. Bye bye. Tojjaako kamera jingimu. Ajja kugijjako. Owayi, mbadde nkyakubuuza. Tiwayita weetaali kubonaabona. Engeri gy'obadde promote ate wayimba wayimbako n'ogwa. Wategekako ebivulu. Mazima nayimba n'engwa. Anti wagwa. N'otegeka ebivulu sitiru n'ogwa. Buli mwaka ntegeka ekivulu ate nga kyamaanyi. Okyategeka? Ye kale kiyinza okimbuuza ng'obeera makindi okujjako nga tolina magezi. Ye nga Kagamo ng'okaagala nnyo. Anti njagala oddemu amagezi. Ogapimirawo. Kyokka okimanyi tuli mwaka ntegeka ebivulu. Nze nali mbaddeko ku kivulu. Sikuyita kubanga tolina kyogattako. Yes.
Toddamu okumpa ebintu byo. Sikuyita kubanga oba tomanyi kyenkola kitegeeza you are stupid enough. Leero twawukanye. No problem. I have family. Tukite. Yes. Sina kyenkweguyako era tontiisatiisa zina gwe. Leero nalongo tukite. Yes. Nsulawo. Ogenda yiteeri wasulayo. Ninze nampijja nga nyinza sula mu obuyiba bw'obumyu. Katonda tonza kuba bwene watu walungi w'osula. Kale ate muzeeyi guno omwaka nze nnyina okutiisatiisa tomumanyiira n'okunkangakanga. Gy'ova toyombye. N'olaba ava okunaaba bwawunya. Gy'ova toyombye. Nategeka ebidongo ate era ensonga kisenza ba promota nja genda bazimpole. Kikyolaba ku bintu bya Spice Dana ne Roger. Kireke. Mbegayidde mwenna bannamawulire musooke muleke okukola ku mawulire ga Spice ne Roger tukyaganoonyerezaako. Tukyalina kye twagala okwetegereza. Mugira mubaleka. Waliwo ekyokusifu ekiriwo? Ate kale gira ogaleka. Mbadde nsaba. Ogirenga ogaleka. Simanyi kyatubuulirira. Temukyaza nnyo bantu boogera ku Spice na Roger mugira mubaleka. Buli muntu asobola okuwa eddembe, buli muntu wa ddembe lyo. Kati mbadde nsaba busabe nti mugira mubaleka. Ayogera ku ezo ensonga. Mugira muleka obakyaza. Nani wo weeyuza. Ali nani? Ate kimanyira bonna wabategekako. Aliwa. Geoffrey Lutaya n'agyaluna. Bayomba. Allahu akbar kabira. Nenda bakubira essimu. Akalulu kane. Ngenda bakubirako. Ye wawaani ku road mail. Onajjako okugulu ng'anyeesa. Bali mwezo. Mukago mwamukoye nnyo mutyo. Nasina gwe nakoowa naye njagala bali mwezi takira kulwa ku bintu amalawo essanja kimu kimu. Ne ngamba katumweyo kimu tulabe bali Kampala wanaaba tagitereza nga naye tumujjayo. Ono aluddewo nnyo. Tonsibaako bantu bo. Takoze. Yamanyi nze tankwatako. Myaka 15. Nze njagala kulaba ku bakulembeze bapya. Yenjiri gye mbadde ntambuza. Kati luddayo gye walonde wali abapya. Nze mmanyi nalondera Dubai. Obadde otumonyabonyanga n'olonda tewalonda. Nje sigwa neesibako. Naye bali mwezi we nadda ne mmulonda. Bali mwezi? Nje najja ne mmulonda. Ndowooza olaba mu China waakola. Mbadde nkakooye kamazeeko omwaka mulamba. Just ebintu bya feke bwe bityo bibeera. Kate feke gwosinga okwambala balinawo okunjubusa. Singa ate gwosirika. Eno design. Kuba ate feke akwetimbye okuva ku mutwe. Feke watu wabeera kati oba bitandise okweyuzaayuzaako. Nze nkaggyeko bambi nga nkakooye naye kati ggwe labayo oli mu kkunjubuka oyogera ku feke. Nga nkusibula Nalongo. Ena mukwano gwange. Ali yalina omuwala. N'omwana tamukubira ssimu nga amugamba gyebaleko osiibye otya leero wali sina data. Ngwirayo ya time. Simanyi mama wange mulwadde. Kati omuvubuka yeebuuza ebalaavu. Amwagala nnyo. Atya. Kubanga amuyamba mu bizibu bye. Amwetaagamu eyo kategole. Ate bado yagala nkuddemu. Ate omuvubuka bw'ayita omuwala akwatemu amugamba nja kugamba lwe nayagala. Kubanga tamwagala amwetaagako ebyo byamusaba gwe tokiraba. Agira amuwa ebintu byamusaba bw'anaaba yeerowoozezza anajja. Mubumbi bwe muvubuka kite. Ate omusajja alina amagezi balagira mulagire. Omusajja alina okuba nga ategeera tebamuteeseza. Bw'anaaba entegere tennamweyimirira agira awaayo bye bamukola ki? Bamusaba. Owatali ekyo. Tabonyabonya baana b'abantu. Tebaamusiima. Ebyadda. Naye agira awaayo ebintu bw'anaakoowa anaalekera. Nalongo we bakuyita ne bagala twagala kuwa kifo mu gavumenti ya Museveni okkiriza. Ne bangamba nti bampayo kasente? Ate abaliyo bakolera bwereere. Buba tebunnakyanga ntuuse. Buba tebunnakyanga ngenze kanona. Ate mumvayo ne mugamba gavumenti embi. Mpozi nga tolina magezi wali ompiddeko nga njogerako nze gavumenti nagyesonyiwa n'ebikola byayo byonna oba birungi oba bibi nagyesonyiwa. Kuba nagirwanyisa ku Besigye n'ennema. Ate n'aboopozisoni abagivuganya ye basasula. Kitegeeza nange nenfuna omukisa nga bamina ekifo kye bampa okumpaayo kasente nkeera kuzinona. Ekirala si kyombuuzizza. Kikyogamba mu gavumenti yesasula. Ani asasula ababaka ba palamenti? Gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Esasulako NRM bokka. Kitegeeza bali bakolera NRM baba yesasula. Kuba guli mulimu gwabwe. Anange interview entamye kubanga omuntu atategeera amenya. Nkubuuzizza
Ani akasula ababaka. Museveni. Nedda. Government. Kati nange ate gwambuuza nti gavumenti bwekuita si bwambuuziza. Era bannange neemala ekikola nkeerako nayo ssente. Kubanga ne betugumirako omusajja afuze bubi agende babasasula akasente ne bakakola ki? Ne bakalya. Lwaki nze basikalya? Oyagala kifo ki? Sina kyenjagala nze njagala. Bakuwe minisita w'abavubuka. Saagala. Minisita w'abavubuka tunaweza miaka 5 babukuwa. Shatu kisoboka. Umanya kuweza wano? Watano. Ne bakuwa w'abavubuka. Naye nze president njagala kimu ateekewo embeera ku poliisi nga Abannayuganda abanaku bafuna obwenkanya. Abakazi bakwata abaana baita kinja kimugamba buli lwennamusanga. Abaana b'eggwanga bakwatibwa abazadde ne bavunvubikibwa ku poliisi eyakutte n'awaayo enguzi ne bakola ki? Ne babata. Nsaba etteeka eri ayongeremu amaanyi. Baligumize. Nze omulimu gwenkola gwa kudduukirira bateesobola. Nze ne musisinkana musaba woofiisi ne bandaga ne bampangayo n'akasente kenyina okuyambisa abanaku kubanga nange ndi mwavu. Si ekifo kye njagala mpenzi. Wano woli wakumala? Jasi ne musanga musaba woofiisi n'okunkwatirako mbere nga nsobola okuyamba abanaku abawera nga mbaagazisa eggwanga lyabwe kubanga kyenkola. Omwetuuseewa? Omuŋŋeese nagironkinga. Mbadde ninze tuve mu bino ebyokulonda. Yaggwa? Maliriza okutwala omwana wange ku mazaalibwa ge. Nkomewo ndyoke ŋŋende nga bepoloti eyo gye njagala ozimbako home. Jabbayita bannamawulire jabbategeeza. Kiri kitya? Kuki? Anti oba olina bookyayi. Baani? Abamawulire bopoliisi. Yayita bakwano bange bokka kuba kyagenda okukola kyakuyamba. It's not a business. Atali mukwano gwo? Sijja muyita. Oyita b'omanyi? Abasobola okubeererawo kubanga ekintu kyenkola kya ggwanga. Nze abantu batono nnyo kambeere mwe bannamawulire nga sikansolengako ku bakazi bammwe. Lwakuba sibakubira. Lindako. Obeerewo mu Kamooli. Ne bakansolingire. Simanyi abantu bangi nga abakazi bamwe banaatera okubatuga. Naye nga nze nkyabayamba. Gwe kaguwa kafooti. Nanze ntunulira abantu nga beewagala ne ngamba kayira banno. Mukazi we yabadde wano ewange. Kati n'olw'ensonga ezo njagezaako okuyita ba TV presenters benkwatagana nabo. Aba YouTube bakwano bange ne bannamawulire benkolagana nabo. Ba TikToker. Baani abalala awo. Ba business minded sijja bayita kubanga tuli ku kyakuyamba baana bato. Era kwolwo abantu bajja kulaba ku baana bange bembeera nabo. Ababo oba? Bonna abantu bendabirira. Ab'omuntu mbweyo? Ekyo bamanya nti abaana bonna bendabirira kwolwo bajja balaba kimala. Ye muwala we ali? Aliwo alina kuba nnyina 8. Gwe watikkira? Gyali akola emirimu gye. Akola mirimu gye gyali. Ndi ntya? Muki? Okukiika. Ati ng'omwana ng'anetera ggwe ezaabulanku. Mbadde ki? Nange nedda situganya abaana bakombooza ntajja kuleeta ggwe yasiya buloolo. Sitegeera nnyo. Ne bugandibadde otegeera wamma mubeere bulungi mweraba.